amanya doubles bameta Mozelo kids ngandi wano ku Premier League ama EP Scott Kamaya Melodies. Yeah, Buseke. Chemagala kono mukumanya ko chonna chemagala kumanya chonna anything is ready. Flumiza EP. Buli EP ebera in direction. Tukuva kufulumya EP eva oba in other direction moji fulumiza oba inspiration. Inspiration ya EP eva kuchi oba which direction is it? Inspiration ya EP yange no. It's based on my newborn girl. She's called Kamaya, Bamita Kamaya. So I dedicate it to her. Chonna chikole day. Yeah. Mwana ine miezi wabanga chi? Buzibu. Wogamba nti ino inspiration eva ku mwana wo nga nenye wagitumye Kamaya ali mwana wo. Kamaya's Melodies. Kamaya's Melodies. Kitegeeza EP wa panikizo gikola kozo mwana wo mwezi ogumu kiba kitegeeza in a period of 10 months. Oba wagikoledde enyimba zino maze banga kinezi. Nimbeze spanikinze jita oba gikola. Nimbeze zimu zibaddewo. Mwana male mu lubuto emyezi emeka? Mwenda. Nga tojjako girejo okwepija? Gijjeko. Kati awonera nali nkola. Kati gyemwezi omwenda nakolera kuleka ennyimba empya eziriko gye nakolera mu ebbanga naye kuliko n'ennyimba zino recording edda. Naye kijimpisa melodies za Kamaya cause bagamba omwana wabeera muleta akola ki? Aba awulira, not so? So sound yomu namucreating oba namuzanyanga nange beda lwe muzanyanga ne muwala wange acyankalanya mami we ali mu lubuto. Acyankalanya mami we so nzija ne idea nengamba no mwana zino melodies anyumira. So I didn't take it for granted. Nindagala nsala wanchiteke mu nkola. This is it. Oyogera no mwana? Bangamba abawulira kasaze bagamba ati abawulira. Watekanga ko kutu yakiranga yo wansi okumudu. Arateka ko kutu ko lubuto. Sakira wasisa. Mozelo, mugamba nti EP eno eri dedicated eri omwana wo. Tulabako ennyimba ezimu titles naddala olusembayo kanyenye. Akaki takaki akabini. Omwana bwogamba music sound element oba Luganda oba Luzungu oba ki. Music yo nga ye language. Kitola ngo osobola okuyimba oluyimba lwonna nga olulimi lwotamanyi. Nange simanyi kyali anyumira. Nakisaako lwa nsonga namulabanga akyagala. However much n'ennyimba nnyingi. Nekyasalawo kye nateekako, you never know. Babosi bange nabo bayinza kyagala my fans, so I didn't take it for granted. Oluyimba nkete. One of the songs that was now released. The flow, the lyrics, ziraga nti a little bit zili wild. Ate nga ogamba inspiration eriyo omwana. Olinga otugamba n'abaana bemuleeta already bebintu bemwagala ate nga already bali bagamba bemulimu. Sigambe baana. Nagambe mwana osala omanyi kyo wange byanyumira. Omwezi ogumu. Kiri mu sitaani. byanyumira oba byomwagaliza? Si byomwagaliza, byabuukira. Nendala nazimuzanyira n'alunyumirwa. Abantu bangi bozza okola nabo collaborations. Lwaki wasazeewo kubanga ku EP eno tukyalingako Jostede ne Fiki ne Nick Mulabokka? Cause olwimba nganza omuntu nina collaborations nyingi ne bakyalibangeza sendata abayimbi ab'amaanyi naye olwimba luno lwanjawulo mu budde buno lwanjawulo nnyo. Ojja luwulira baluyita Ibemaye wakabiri kyolanga kweruli nentaddeko kolaba endala naye next time. Lwaki tofuukinze luyimba lumu kyokuta ate asina management banateeka lumu ku lumu ssente so aye na kino ino culture tulina gyemanyiriza
okitegeere si yatuleka dda mwana ebyokutola oluyimba lumu ku lumu si yatuleka dda musically so culture eri wano musically abantu bata EPs albums so we're not following up you have to catch up with the culture. Abamu bagamba EP n'album ennyimba nzibu za kutuulira tezikola ofunamu ndowooza nga topushinze obanga tokiwadde time kimala nze wendowooza neze ekyange nkyesiga ekyange nkyesiga era ngenda making sure nti pushinga hard luyimba mulumanye si nyingi nyimba ttaano ate ennyimba zonna sound wakabi buli muyimbi ayimba abako ne banne beyeegomba gwenga gwe mundu wajja wegomba bantu najja negomba bantu boy najja negomba omuntu andimu nanjagala mutuukiriza sigala kulemba abantu basinga bagamba omuntu wayingira music industry bamaliriza bavuddeko olw'ebiragalagala bingi mukozesa gwokozesa ki andikanovida nakasonte panovida noterako music oba omumaze bavaako kyogamba basenga sirowooza ndowooza bibajjako byandibanga biralanye sibiragalalagala naye bwe bibanga kyekyo ambe banange tukendeza ebiragalalagala that is it. Abazadde ebiseera ebisinga abazadde omwana we wabajja mu music industry bamugamba tojja mu music bireke bonna abasinga bayaga ate bonna empisa music gye bayitwala mu baba bayita abadongo tuli badongo muzadde we yakukkiriza okujja oba naye ogamba akola byonkola yanzikiriza naate era teyanteekako mbeera nali school drop out nagenda nakyo nakikiriza agamba waayo wakyo oyagala yanteekako mbeera kyali wange muzeeyi wange so nafuna chance nendikozesa nti ablessinga buli kyemba nkoze era number one asooka bwati yasooka okwagala kyemba nfulumiza ane eno wagikubye nno muyaye gwe emugambo giwulidde kebaale abantu abasinga bagamba music ennaku zino gwe mufulumya aba awemula oba tagendera nnyo kuba tosamuwuliza nga olina muzaddewo siwemulangako mu nyumba zino nyimba zo ziri kumulamu ati kubuulirira simanyi kubuulirira boy sijja kubuulirira simanyi kubuulirira lwansonga kintu muntu amanyi buli omu kyayagala kyanjawulo so akimba nkubuulirira kyenkulowooleza nze ndowooza oba oyagala kirala nange njagala kirala so koze okuwabula naye mbu nkubuulirira sikimanyi so nze kino kyenjagala music wali kumulamu ati ali kukusomesa kunyumirwa ali kunyumirwa life is a movie bagamba music industry ya bbeeyi era mbona oluyimba oluteekamu ssente kizibu nnyo oluyimba oluteekamu ssente nelukubayo bataddemu kasente ssente ogenda zijja oba ssente ozijja wezigenda okushinga nnyimba ezetaano nja kuyiiya esoyagaana music mulungi naye ajja ttambula gakwengattira okwo music mulungi ajja bbaala music omulungi tafa mulo tafa Mozelo okola mulimu ki omulala ng'ogyeko music? I make deals for a living. Oli wa budiri? I make deals for a living. Oba oyagala nga toyaye ng'ozirina ezisooka mwe nagigula nga nfunako. Gikuweerawo. Oli walaba ndakwati yo? Ngebaala. I make deals for a living. Mozelo, bazadde bo bakuwagira mu music Okufa. Olina oluyimba lwe wayimbye n'ogamba nawuddemu ebigambo ebimu simanyi oba etaito yalwo oba yenkete let me push you harder. Wabadde amagulu. Kiki wadde otegeeza? Wabadde amagulu remix. Nimba ba vibe. Yota kunyonyo tolina kyotamanyi kyenayimbyeko. Muzeeyo bwe yawulidde yagambye tuli mu luzungu. Raundi omukaaga. Zotamanyi nkunyonyera. Raundi mukaaga zokka. Kyotamanyi. Raundi mukaaga ki? So muzeeyi yagambye wagikubye mutabani. Achamanyi tana ali wano achawulira EP. Eri ali katana jigwako. Ndi muteeyako. Eja mobala chamanyi mumanyi.
ozina balungi bokka kama kweli lipazo mukolo okwepisha remix simanya ndala lipazo no muganda wange oyo ndakwata studio kwewuliza kyali wange nnyo. Lwaki tewasabise ku bigambo kuba byazze direct ate mu lulimi Oluganda? Kakigambo kyakutiisizza nzina balungi bokka tosinze yakiyimba awo ni mukaaga zokka tosinze yakiyimba owulira ebbugu mu magulu korasi naye sinze yagiyimba oluyimba olwo nno ndiko mu remix abaana abo bakola genre gyekola bagita drill, so they approached me kabagala verse nasajibamma tulina okweblessinga bannaffe nengamba why not eddoboozi weeriri nenyingira studio nendabisa anamusira byabanyumidde olaba biri oli mu bimbuuzaako owaayi omwana y'omusiimye maama we oli musiima tasiimiddwako yadde maama asiimibwa buli kanaku kwaddeire asiimibwa ali mu mbeera ki so far so good. Batugamba nti omukyalo oyo yakuwonya bingi naddala bashuga mami bituufu oba tofunangako kushuga mami bw'abaayo antekeko essimu obasobola okukonyako nakuwayalinga nonoonya naye nga taliiyo obeetaaga bashuga mami ndi fine sugar mami I'm sorry nabakyali bange babeetaaga bangi nsonyiwe nze. So far audience ekwaniriza etya n'ekika kya music ono gwoko munnange babyagala sijja kulimba wena kikutiisa tabinyumirwa abantu baagala drill, abantu baagala sound wange, abantu baagala Mozelo munnange. I appreciate that. Such taking it for granted. Yeah, kyebaliza. Mozelo katono nnyo sayo gy'oyimba babatwala nga abakusa drugs. Music character nga olaba movie togenazanya movie olina okuyingira character movie kijoge oba ogenazanya horror olina okwambala character nze okujja wano okubasanga mba ku muzikiti nsoose kusaala so kikkiriza okusoza yakubye mu mbuuza nsoose kusaala mulo aite nnyo owusira mwegaba tekuyinza mu kuyimba ate ogamba bakusaala tokuntana nayo sina kyempakanya aye sambiyagala tugenda mu byaddiini naze zikiririza Mukama. Magezi kyogowa abaana abenyumiza mu kunywa enjaga ate ne bagenda mu studio ne bafuna vibe okuyimba. Sina magezi genyumiza bawansi basolera bbe bajjako mukole bye mwagala naye mwegendereza amazima naye kati mbagamba ekyo ekibinza bajja kunjala. Abayimba batwala okubanga abantu muli balola omuntu b'abantu abagobera ekisere ebisinga kati oba ogamba tulina mugezi gusobola bawa kati ogenda bayambako otya ngamba abagobere abangoberera bagenda nnyumirwa agenda balaga direction entuufu eyokukola ssente eyokugyayo ekirooto kyo dano genda bayamba wemba nsobodde. badai buweddeyo bakyalibo boyina naye ipiuyo omuze munamba ali mu rehab lwakozesa biragalalagala magezi gosobola wajosite sina magezi genza kuba muganda wange wabulwa kiba kituufu omumusabira atereera asoke atereera kuba mu bizinesi sina kyenyinza mugamba kibanga kituufu yoboogera kozi sina kikonfaminga sina kyenyinza kyogerako kujja kumusabira nva namusabira gye mulo oli wa ddiini ndi musajja musiraamu ye ali mu mbeera kikyaliwo josite bituufu akozesa oba tumusala ku kigambo kyenjagala kati okugenda okumanya ekituufu lwa nsonga anti intaneti ene munaye tuvuga sipiidi so ebiseera ebisinga sigendera ku sipiidi yaayo so kati njagala genda kumanya kituufu tegeere munaye muganda wange embeera gyalimu. Bwe mwali mufumba oluyimba olwo mu studio tewamulabako na buntuntu kuba batugamba ye main producer waro he was too fine
too fine. Bali misana kiro. Bali bude bachiro. Tutulimbye It was too fine. So abalimba. Nze ndikodinga kiro. So recordinga misana bodo jiuli. Benzi jeko. Bude bwe kiro binenge ije bukusazisa. Bamusanga yo rodinga mwali mu studio. Yeah, tusanga. Yabasanga. Cho Rimbo to recording our fresh boy. So, yatusanga ngale mubera no. Ngamulindira chikanga me. Yarwa omunna. Yakuma mu. Kozi yatwa program. Ekyoto ky'abayimbi Abannayuganda obudde buno kwe kulaba nti nno bafuna music asala eggwanga obudde buno gwe bayimba yenna akoma waneeno. Ekika kya music kino kyokuba tusuubira okubeera nti nno Kyendiko kyennyini nanja kukwata ku $1 mwana. Kyendiko kyennyini kisoboka. Tekirikaani obaana. Kyendiko nange mmanyi kisobola. Ate nga kikola bro. Grammy tugisuubire. Buli kimu kisoboka ate nga kisuubira. Era ojja kudda ogambe balina wakyogera kigambe era kikola. omuntu Kulange ne lwensi yange. Ino sala. Mozelo omuntu akutwalire muyimbi atandika oba aluddewo. Kyoza mu baleto mmanyi. Ono omulala atalinze. Ani Owa boda waliwo wano wa boda nambye ebbanga kiri omaze mu ndunga akuse mu category ki. Atake mu hip hop. I'm a rapper. Naye wabata aleta manyi bampita Mozelo Kids ndi wano kwanjira albamu yange gye bagiyita EP empya ene nyimba 5 mbadde njagala ogenda ozinoonyeeko nyimba za Kabinyi sound mupya tubaale genda subscribing genda streaming everywhere ku YouTube Spotify everywhere kweziri bro. Ogambye bunno olwana okulaba ng'okuba international. Sirwana Wego. Segomba nkimanyi kigenda kuba Bayimbi ki betunulira bali international okanga njagala kukola nono naye kolanga oba njagala n'obungi amanyi nono. sagala kummanya njagala kukolako n'abayimbi abamu yakolako abayimbi kabobo wali osekera ki is international Oyo is international oyo mwana. njagala wakati Oyo mwana. Come on, music Wamma ndo omulala. Bazala mwanzo. oyagala bameka Ewampa basatu. nakuwa basatu bangi benagomba okukolako nabo bangi inshallah mukindekere ebere surprise. Mozelo natumaliriza omuntu eyeetaaga okufuna ku EPN akola atya era kisangawa ateekamu kati anonya EPN essaawa za kakati genda ku YouTube teekamu Mozelo erinnya bali spellinga Mozelo kids KIDZ otekemu Kamaya Melodies enyimba zigenda kujja 5 obaale bakugyewo ng'odigize oziddemu omwana yasakaseraga buli wamu anywhere ku Spotify, iTunes, Audiomack wonna zagenzeeyo dda wonna listeners party ya leero actually ku vote tugwe nayagala odigida naffe ali eyo tuli ku vote tugenda kubaala EP eno abantu bonna bagenda beerayo abaakabi bakyali banga babi bonna gye bali batugenda kunyumirwa so olunaku lwaleero lwa njawulo era oluva wano ngenda kwetegekamu kiki ekiro guseke Wemufulumya EPs zino ebiseera ebisinga video zibabonyabonya okukola naddala oli alondako ku EP enyimba eziba zitambudde video zino mutazikola video esooka ku eno EP format surely studio tuwa nti ne video zonna jazikolezazi video esooka ku eno EP efuluma 1 week but 1 nga ku Wednesday ya week ejja oba nekitali ekyo nyimba video okufuluma nembadde nsaba ebeere surprise
naye nyimba esinyako kweno epizigenda kushutingibwa era video mugenda zifuna kuba sina kimpa pya sina gyendaga kwendi tugenda kubaala yamu nonya mataga akamaya boy webaala nkwatagana kijoyina ne Gloria Bugi kyali wange just wadde nawe embeera gyonna byemu nali video director abula musajja wa video kisebo nali video director wa video kisebo Alawe yamugamba kutama mukaawo. Aswa, video director. Those video gyongamba sebo. Kimanyi ko gye na shooting asiba nko video ki yaddamu remix ya kutama Ogambye adamu remix ya kutama sebo ya no shooting. Nze ya no shooting a boy. naye akatambi wakala abakko Mbadde sinakalaba. Kyali wange bali yakandaga nene yebuzaabuza. nkakulage line teyaziyimba yakola papa nkole nase kati wetegereza Gloria Bugi. kiri kitya Leka tukambuuze. Kati wano mu kyama nkye kyabatiisa. Lwaki okalemera? Nende kumanya kyabatiisa. akyala wa kinyankole Kye kyabatiisa. Kuwunyako. Naye Nendo za wakusibira mu kasenge kalala directinga video. Lwaki ogamba muzeyaga kwa? Nkafaanana okubanga nzeyaga kuba angelo sebo. Ku buwanvu bwo. Kolanga jimbo. Kulanga jimbo sebo. Na akalaba just nawe mwasi ntanyo goberera embozi za social media. N'omusajja no wakandaze. Chana cha dana. Mashallah. Simanyi kyakuzaako.